ki emmwanyi zange sente tebazireeta oluvannyuma. Ekyokwegaana endagaano gy'okoze si buli bwanguzi, kati waliwo buli wanguzi asinga na mmere. Kati omuliwe omubbi asobola okugobaganya babbi banne. Mukyala Cissy webala olutalo, era mu gavumenti empya mu Uganda empya tugenda kukwasa omulimu gwa nammeera ogwo gwe yeekugimbiseemu otugobaganyiza ababbi abawagira ensonga eyo muwandike ku mikono bwe muti. Kale obugalo obw'amaanyi obwa mukyala Cissy olw'okulwanirira ekyo ekikye. Nalubowa Honorable, kano kawulirize ensonga ya mukyala Cissy ono simanyi oba waginootinga bulungi. Emmwanyi ezo si ze baagaba mu kiseera kya kalulu. Isn't that vote primary? Isn't it a substantial evidence enough okusazaamu byonna bye baliko? Tebeewaddeko obujulizi nti baagulirira akalulu. So ensonga eyo nayo ginootinge. Era njagala kwebaza Honorable Nalubowa olw'okulemerako. Tozikiza Katonda ali wamu n'abo abalemerako. Bonna be tusomako mu bitabo ebitukuvu teri yafuna buwanguzi nga abujja ku mukeeka. Hajjati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyalemerako okubeera ng'olwaleero tuyimirizaawo swala 5. Honorable Paul Mwiru, Jesus the Christ teyalemerako olwaleero okulaba ng'abantu nga worship the mayor ng'ayambadde omusalaba mu bulago. Tekwali kulemerako. Kale bwe tulemerako olunaku lugenda kukya mu nnaku tubeere nga tuyingira Uganda empya. Madamu Cissy nange siri bulungi, tukyali mu struggle. Ne bannamasaka mukkirize nkwateko mu nsawo noono mugagga nnyo yakafune 2 yafuna 150 ekyaki ekyemmwanyi. Kati nange mu nsawo yange kankwate nnyongerezeeko ekinyaanya kino nga nkwebaza olw'obuvumu bwe walaga ng'olwanirira ekyo ekikyo ne bweddirayo. Madamu Cissy ayagala kuba obweyamu nti mu Uganda empya agenda kulwanyisa enguzi. Neebaza Katonda atuleese mu kifo kino. Okusingira ddala neebaza Katonda eyatutonda n'atuteeka mu nsi. Ntuuse okwebaza kwange eri omubaka waffe Honorable Rose. Nali nkaaba, nali mbuyana, abaana bange tebalina kyakulya, abaana bange tebalina kyakusoma. Ekyasinga okunneewuunyisa nze nawaayo ebyalwanyisa ye n'awaayo ebyataasa olubuto lwaffe n'abaana bange. Mwebaza, mwebaliza ddala era nsaba Katonda amuwanguza ebyo byonna byaliko. Neneebaza omwami Ssebina gy'aviira. Abaana bange bali tebagenze ku ssomero nga mbanja, nga nkaayana, nga ndaajana. Abantu b'e Masaka mwenna mukimanyi emmwanyi mwazijja wange. Abantu b'e Masaka mmwe be nalinziramu okutwala mu kkooti. Kuba nali nnina buli eyatwala emmwanyi erinnya lye, ennamba y'essimu n'enniini nnamba. Nendaajana nga Masaka wonna nalemwa. Nga buli wentuuka bagamba we are protecting our job. Buli wotuuka we are protecting our job. Neebaza Honorable Javiera, omusajja amanyi omuntu w'owansi n'amanya nti abaana b'oyo omukyala beetaaga ogenda ku ssomero. Ssebo taata, nja kubeera mugonvu. Buli kyonaagamba nti wano waliwo ekyetaaga okukolebwa nga kya kibiina kyo taata, nja kusitukiramu mukama wange nga naawe bwe wawulira omulanga gwange. People power, our power. God bless you. Madamu Cissy sinakuta. Njagala bannamasaka twebaza His Excellency Robert Kyagulanyi ayatutandikirawo people power. Ng'etandikidde ku maanyi gaki? Maanyi g'abantu. People power kyetegeeza kyekyo kyennyini kye wakola ki
kyewakola era na buli omu alina kyabanja oba abikwatagana na byabulamu oba ttaka lyo nga bagezaako olibulankanya n'abalinyirira eddembe ly'obuntu ffenna tufuna obuvumu ng'obwamadamu Sisono tugenda kuyingira Uganda ki empya. Webali nnyo webalire ddala. Akasembayo mu meseji yange people power our power. Twayisizza bassebo ne bannyabo. Twayisizza bassebo ne bannyabo. Okulonda kwerosooko nako kwabalabisizza nnyo. Era naye mugigatte ku nsonga ezirina otulwanyisa ennyo okulaba nga tubakola ki tubamaamulako. Meseji yange esembayo bassebo ne bannyabo twayisizza buli lunaku lwa Sande esooka mu buli mwezi twalutuumye His Excellency Bobi Wine's Day. Lunaku lwani? Lunaku lwani? Buli Sande esooka mu buli mwezi. Kola kyonna ekiraga nti His Excellency Robert Kyagulanyi waali. Yambala t-shirt yo ng'eriko ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi. Bw'oba togirina yambala t-shirt ng'eriko erinnya lye. Bw'oba togirina ne bw'ofuna eryanda ery'omu masiga n'owandiika ku kisenge His Excellency Bobi Wine ne weekubizaako akafaananyi bw'oti n'okassaayo ku akawunti yo oba n'okwata ka vidiyo n'okassaayo.